But I've always noted that the gun that was used to extrajudicially execute my driver was an American gun. I've interviewed President Museveni 3 times. In fact, he's been on this program sitting in the chair where you are. He seems supremely confident. Do you think he's afraid at all of losing power? The only thing that President Museveni is scared of is losing power. And that is why today in Uganda, the major preoccupation of the government is the grip on power. It explains why President Museveni moves with stashes of money, just bribing anybody. It explains why our police force is reduced to now playing politics other than keeping law and order. It explains why the military, high-ranking military officials are coming out to denounce the people or the People Power movement. The Minister of Constitutional Affairs is a soldier, and he came out and said, we shall fight people power using the military and air force. I mean, we are only young people that are not armed. We are only using words to assert what we want. And we're not even inciting violence. All we are saying is that we want to be regarded as human beings in our own home. So the desire to maintain the grip on power has made President Museveni descend down to unimaginable levels. The Constitution has been changed twice. It used to say that you're only allowed to be president for 2 terms. He's now done 5 terms. It used to say that you're only allowed to be president if you're younger than 75. He'll be 76 next time there is an election. What do you think is the president's plan? Do you think he plans to rule until he dies, or do you think he plans to hand over power to his son or maybe his wife? Well, I wouldn't want to say I think. I would want to say I know that President Museveni plans to rule for life, and maybe after he dies. Yes. Mwasuze mutya mukulike obwakedde. Gwe yenna atuninze Yugi Update TV mukulike obwakedde. Ennaku z'omwezi ze zino, olunaku mulindwa lwe luno. Bukyanga lubanga lwa mmindi. Bukyanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeegolola nga omukadde anawanvuwa, leero bakumumala amampaati. Anti Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero lwalabikako mu samiti. Mu Geneva. Kakati European Parliament nabo bagezi. Aba European Union bano bagezi nnyo, basajja bagezi nnyo. Toyinza na kubabuusabuusa, toyinza na bateebereza. We twalabanga bagenze maaso n'okuyisa bye bayisa mu European Parliament ebyagenda mu maaso, criticism ezaalimu ne decisions ezaalimu. Baasalawo balonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga main character agenda okubanga asubmitting ensonga ze mu Geneva Summit. Naye ne bateekako akagambo kano akabuzaabuza gavumenti zonna mu Africa. Oba oli abaali tebabuzaabuza Museveni yekka, wabula nabo bennyini Museveni baakolagana nabo ab'omunda be batamanyi, kubanga bingi ebizze bizuuka. Kati Bobi Wine abuzaabuza atya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amuconfusingira ddala ku extent esembayo. Tuze tulaba ensangi zino nga Muhoozi agenda mu maaso n'okubanga ayigga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli nsonda amagye ne gatayitingibwa, road blocks, borders ne ziteekebwako security ey'enjawulo nga baaza buli kiramu nga banoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi lwaki? Lwa nsonga European Union yalangirira negamba egenda kukyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu summit mu Geneva. Ne ku guno omulundi gwokka tagenda kubeerawo physically. Wabula agenda kubeerawo mu ngeri ya virtual. Okategedde akantu ako? Ffenna ne tutwala ekyo. Ekyo kaali ka confusion. Ako confusing Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'okutemera Robert Kyagulanyi Ssentamu oluwenda okusobola okufuna omwaganya okuyingira Switzerland. Kati bano focus yonna baagiteeka ku kuyigga Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole omulemesa obutabeera ku conference eyo. Ngera bakimanyi nti singa bamukwata tajja funa mwaganya kubeera ku conference eyo.
okategedde akantu ako. Kati bano ne bajjayo essuubi focus ne bazijja ku gundi ku ngeri ki Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayinza okutambulamu otuuka e Switzerland. Kati bazze bamuyigga nga bamanyi ali mu Uganda era nga n'ekigendera kyabwe nga pulaani yokka gye balina option gye basigazza mukwata butamuganya kubeera ku conference through virtual. Naye kyabamaze enviiri ku mutwe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yamazeemu dda omusu yatuuse dda mu Switzerland era agenda kubeera na mukiise. Kakati kino kyongera okweraliikiriza Museveni nti bano abasajja banviiramu ddala. Batuuka n'okola statement ey'obulimba nti omusajja tagenda kulabikako physically. Nga kye bagezaako okuntangira nneme kutandika muyigga mu bifo by'ensuubira mu mawanga ge nnandikolaganye nago okumunkwatira oba omulemesa. Basobola okukola documentary emulemesa okuflyinga. Ekyo baakijjawo kitegeeza European Parliament oba European Union yakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu pass nga kyemwetaaga bamwetaaga wali ng'omugenyi omukulu y'omu ku bagenyi abakulu era be bamu ku nsonga abatuuzizza Geneva Summit. Kakati ebyo ng'okyabitadde ku mabbali ebyava mu European Parliament byanyiiza nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atuuka n'obbiwako submission enkambwe mu kavidiyo ke ngenda okuba nga nkuleetera mu maaso ogenda laba submission Yoweri Kaguta Museveni gye yakola ng'agenda mu maaso n'okunenya abazungu bakyeruppe engeri gye bakwasaganyamu kalukya yaabwe era ng'abeewuunya. Wabula mu kavidiyo ke nsoose okuteerako Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agibwako interview nga bagenda mu maaso n'omubuuzabuuza ebibuuzo naye bino bye yaddamu wammanga points enkulu. Baamubuuza mwami Yoweri Kaguta Museveni yaliko wano mu kifo kye kimu ky'otuddemu naye golowooza kiki ekisinga okutiisa Yoweri Kaguta Museveni? Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ekisinga okumutiisa era kyasinga okutya mu bulamu bw'ensi eno kwe kuluuzinga obuyinza. Lwaki olowoozawo ekityo? Kubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni atya okuluuzinga obuyinza olw'ensonga nti ebikolobero bingi bye batuusiza ku bannayuganda ku bannansi ate n'ekirala ebyobugagga bingi bye babbye mu ggwanga kati so okufiirwa obuyinza kitegeeza bwe kimu baba bakifiiriddwa ate nga yalina pulaani ey'okutambuza eno regimu era nga n'enteekateeka z'alina bamubuuzizza gulowooza ayinza okuvayo n'ate entebe kubanga okusinza ku bigenda mu maaso mu Parliament ebyokukwata constitution ne bagikyusakyusa eyali ekoma ku myaka 75 kati tulaba nga bagyongerayo mwami Yoweri Kaguta Museveni atambuza mwaka gwa 76. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni si mwetegefu kuwaayo buyinza era nga ne pulaani ze enteekateeka ekibuuzo kiri nti sisuubira busuubizi wabula nkimanyi bulungi nti ayagala kulemera mu buyinza ayagala kusikiza mutabani we Muhoozi Kainerugaba yaba agenda mu ntebe. N'agamba naye ffe kye twagala bannayuganda tetugala kukozesa violence tekikozesezza ki wabula twagala obuyinza bwaffe nga bannansi eggwanga lyaffe likomewo mu mikono gyaffe tulekeraawo okutugumbulwa okubonaabona. Kati ebyo ebigambo ebyo bimu ku bitiisa mwami Yoweri Kaguta Museveni nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuddamu n'akola submission ng'eyo ate ng'akakasa bulungi nnyo. Wabula mu bigambo abamu ku basenators abaawa ensonga enkulu mu European Parliament bagenda mu maaso n'okukoona ku mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'era nga bagamba nti Uganda ebadde mu oppressive rule mu dictatorship emyaka egiwerako era nga Uganda yeetaaga bununuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yeetaaga okufiirwako. Bannayuganda beetaaga okuba nga baddizibwa ensi yaabwe era ne bagamba wateeka okubaawo ekikolebwa ngaffe aba European Parliament tutaase eggwanga Uganda tutaase ne bannayuganda. N'agamba kino si kya Uganda yokka wabula ne Africa yonna okutwalira awamu kubanga Africa yonna yamala dda okuspreadingibwa n'ekirwadde ekya Museveni. Ngenda kubanga nkwaka submission kano omu ku basenators ku bigambo bye yayogera obyewulirireko olabe essuubi
na biki ebiyinza okweraliikiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni era bye bigambo ebyamuviiriddeko okukola submission okiralifayinga ku nsonga z'abazungu. Kano ka clip oba ono seneta ebigambo byayogera byatiisa nnyo Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati omusajja y'omu ayitiddwa mu Geneva Summit era agende mu maaso n'okusamumiitinga. Jjukira bino ebigambo ebyamutiisa byali bya European Parliament. Tiyali muntu wa munda nti mu Uganda. Kati olowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu aviira ddala ku ssiini ki ekigenda okubalukawo, biki bye bamusuubira okwogera. Jjukira mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze omuttira amakubo gonna ge yandifunyemu omwaganya okusirisa ensonga zino obutagenda mu maaso. Nga naye option gy'abadde asigazza yakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mmutuuza wali eri oba si ekyo mmukwata aleme kugenda mu summit eno, oba amutuuze mu dialogue basobole okuteesa. Ekyo kyagaanye option tekyaliwo. Kati Favour n'obuganzi alaba buli ku sayidi nnyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, of which mwami Yoweri Kaguta Museveni zino Favour teyaziina ng'ajja mu buyinza. Ne we yeesimbawo teyafuna Favour n'emu, yamala agenda mu nsiko. Era ne we yagenda mu nsiko teyafuna Favour y'abazungu muyambako muwa byakulwanyisa kujjako gavumenti gyali agala okuggyako. Kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yenkizo gy'ayina kakimweraliikiriza nnyo era Museveni akimanyi nti singa ono agenda mu maaso n'embeera eno obuyinza bwandibeera mu lusuubo. Gavumenti ya Museveni eyinza okuwunzikibwa. Bintu bisobola okugwawo mu ngeri y'ekyewunyo nga tulabye violence, tebalwanye, tebagenze ku makubo kwekalakaasa olw'okuba mwami Yoweri Kaguta Museveni yabbye obululu. Naye ebintu ne bibaawo mu ngeri eya kibwatukira olw'obuganzi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okutangaaza kwatangazza abazungu engeri mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'adaabikamu akatambala ku mutwe obutamanya biki bigenda mu maaso mu Uganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwefuula nti n'apromotinga democracy mu ggwanga Uganda naye nga demokulasiya wakimpatiira n'ateekawo okulonda okuulaga ensi nti neno demokulasiya akakkalazibwa ddala bulungi nnyo naye ng'ekituufu si we kiri. Kasooke nkwe ka submission ka seneta ono ke yakola mu Parliament. Member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded, human rights continue to be violated. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. So it summed up with the embassies of the member states, and we're still powerless in order to make the right point to bring about fair, credible elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition, so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, in all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Kati bw'omala owuliriza obubaka ng'obwo tebulema kweraliikiriza. Abasajja temubanenya ne bapanikinga. Omusajja yakwitisizinga ku Museveni n'akwitisizinga ku mbeera eri egenda maaso mu Uganda. Engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayigibwamu, engeri Africa gy'eri mu bunkenke. Yannyonnyola obunkenke obuli mu Africa singa Museveni anaba takwatiddwako. Singa ye ne mutabani we banabeera tebakwatiddwako, eggwanga libadde liri matigga. Kati bye bino bimu ku bigambo ebitisiza mwami Yoweri Kaguta Museveni nti bano abasajja already tebali ku sayidi ye, wabula bali oppressive nnyo, bali interested nnyo okuwulira ebigambo ebigenda okuva mu opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si cabinet minister ava mu gavumenti ya Uganda, no, wabula opposition leader, party leader omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nkutegeeza bino wammanga, summit egenda kutuula olunaku lwaleero, ennaku z'omwezi 18.
naye samiti ebadde ina ensonga nnyingi zegenda okukakkalabya zegenda okukwatako n'amawanga amalala, naye main reason, key reason, ensi yeesunze kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensi yeesunze okumulaba na kikyagenda okuteeka ku mmeeza, kikyagenda okuteeka ku mmeeza. Ebyo emu ku bye balindiridde. Kakati Museveni bino we yabirabye, naka katambi ke nkuteddeko aka seneta ng'agenda mu maaso n'okumucriticizingako. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasinzira e Nakasero n'akola statement zino wammanga zengenda okubanga nkuteerako akatambi, ngenda kakuteerako mu maaso awo, njagala olabe vidiyo neggweyo. Agamba nti yeewuunya amawanga g'ebweru tegalrespectinga culture y'abantu balala. Ffe wano mu Africa tulina culture eyaffe, tetulingiriza mu bisenge by'abantu. Kyategeeza nti talaba nsonga lwaki abazungu bagenda mu maaso n'okulingiriza ensonga eziri ewaka mu Uganda, ng'alinga agaba bannayuganda basanyufu ngeri gy'abayisaamu era tebasaanidde kubanga balingiriza. Era ng'agamba nti bwe baba nga abantu bonna tebampagira, abavubuka tebali nange, tebawagira NRM, lwaki nafuna obululu buno bwonna baabuwe? Musajja atutamanyi na kumanya nti obululu percentage entono gy'ayina baamubbira nzibire. Tukitwale nti no takimanyi. Tukitwale nti no kabinenti ye egenda maaso n'okumuwuddiza n'omusigira ekifaananyi ekirala. Kubanga aba-European bano kye bayimiriddeko bagamba nti no obuwagizi bonna obwali mu campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayina kikulaga bannayuganda abavubuka bangi bakwoye embeera gye bali mu ggwanga Uganda naye tebasobola kutaasibwa. Kati ye Museveni agamba bano tebajja tulingiriza buli kadde nga basuusuuta Bobi Wine, ate nga naffe eno culture yaffe tulina culture zaffe ze tutambuliramu. Ffe twakula Africa tetulingiriza bantu balala, tulingiriza mu bisenge by'abantu. Simanyi lwaki abazungu bayina enneeyisa eyo, simanyi lwaki bayina empisa eyo, ate nga wano muwaffe mu Africa tetwanyiriza culture eyo, ng'alinga agamba ffe tuli basanyufu n'embeera ze tugenda mu maaso n'okuyitamu. Ebyali bigambo bya Yoweri Kaguta Museveni, ngenda kubanga mbikuwaako oluvannyuma lw'okulaba ebyava mu European Parliament ne interview ezize zikolebwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku BBC, Al Jazeera, media houses ezo ez'amaanyi mu ggwanga eri America ne UK nga zigenda mu maaso n'okukola interview ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byatabula nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni ate byamuleka na ssuubi. Era wenjogerera gavumenti ya Museveni bali mu kusattira obuyinza bwawundi bale mukyusa nga bye baagala, bwe babadde bakibala, badde baagala kuteeka guno mulembe gubeere gwa nsikirano, ye waakivaamu akiwereze Muhoozi Kainerugaba akitwale mu maaso, naye kyandibanga kimudibiridde ku mulundi guno gwokka. Olwaleero naggambye Robert Kyagulanyi Ssentamu waatuula mu Geneva Summit eri mu Switzerland, era yatuuse dda ku butaka nakuwadde dda akatambi. Oba tonneetegereza ddayo mu butambi bwange olabe vidiyo gye nataddeyo ekiro ky'olwaleero nga nkulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okusayininga autographs nga yatuuse dda ku butaka. Mwadde bamusuubira nti n'agenda kubeera ku screen, si we kigenda okubeera. Yatuuse dda ku butaka era agenda ku enkoko yagikutte mumwa. Agambye luno sigala dutumira mwana, atuma omukulu tamagamaga. Kansubire nti twatumye omuntu omukulu agenda okusubmitingayo ensonga eziruma bannayuganda, agenda okusubmitingayo ensonga eziyinza okuleetera obuyambi eri munnayuganda, eri naawe ali ku kyeyo. Njagala olabe katambi kano akamwami Yoweri Kaguta Museveni n'oluvannyuma n'ojaginga. You had in the BBC and this other Arab channel called Al Jazeera, which is also a problem apparently. Now, these confused fellows of ours, the foreigners, who are shallow, they are not serious. They were analyzing. This high turn-up in Uganda, and this high turn-up is likely to favor Bobi Wine. If all the youth voted for Bobi Wine, then how did Museveni get all these votes? Shallow. Not serious, but also indisciplined. Why do you go into people's affairs? Africans, we don't have that culture.
to go into somebody's house and start this chair should be here. I can't do it. Even if the chair is bad, the place, I will pretend not to see it and go. They have like a barbarian culture of Buyaism actually. Don't talk about things you don't know. The majority of the youth support the NRM, and the number is going to increase.